buliramu abavubuka kati mugamba kampeyini ebowa ku kampeyini kye mutabeera mutia gasi na kusiba ku bantu empingo tebijja kubaawo oba ebyo bye bibadde bibawo obululu buswadde munnaffe yagende nakaseke n'ebyokwogera ne bimubula yatandika agamba nti oyo Salim Saleh yali kyali wange sebo kyali wange sijja kutwala bubi biki nga manifesto temuli mu Salim Saleh naye nga kati ayino ebyo byalina okwogera esaidi zeruuka bannayuganda temujja kuvanga ku CNN kubanga bajja kuba bawaana first lady wammwe bajja gamba president wa Uganda ng'ayina kabeba kalungi buli omu kati annyonnyole eggwanga enkyukakyuka ki gy'agenda okuleeta mu Uganda. Bino bikatemba bya poliisi kukuba tear gas na biki tebiriiwo kati yogera. Omanye dda twali baana bato nga batutuma bana abavubuka abakulu abalowooza nti kati bakuze basobola okukwana gamba genda ompitira omuwala oyo oli ku mwana wa myaka 7 myaka 7 otambula mpola mpola oli omwami akuyita wampise nakuyiseeko kaana gwe nga tolina byakwogera fe batuwa buswiti nagamba nti oyo omuwala oyo omulaba genda omumpiti nawe ogenda nyabo oli omwami yagambye gendayo alina kyagamba sebo olina kyoŋŋamba gwakaana lekera okunsiruwalirako kati kampeyini efuuse enzibu kubanga olina kati okwogera eri abannayuganda tojja kugamba nti mundabe bankubye tiyagasi gundi bamukutte biki tebiriiwo yogera kati ensonga kuba kati abannayuganda bayimiridde otuyise tuzze kati tunnyonnyole naye biri oyagala rale eyiike oleme kuyita kigezo kya kunnyonnyola bantu tewali agenda kuyiwa raleyo yogera oleme kufuuka nga abavubuka abatutumanga fe tukola omulimu gwo fe tugamba wuuno sebo launching a manifesto omanyi bino ebintu si byangu nze nabagambye blocks 2 weeziri waliwo block eno erimu President Museveni ne bannaffe abamu abalala bakyali mu kkubo twagala tuteese naye nga tetweteeseza